Inside Out. Mwe artist wanani gwe muwulira ayinza batuuza kubanga ebigambo bino byonna byoyogera nsuubira nti waliwo ate kuba nga atula n'abayimbi n'abibayita mu kye tuyita orientation ate bakkiriza sitaani oba asobola okutuuza abayimbi ali omu walumba ettanda nga bafudde ate aho baba n'aganyulwa baganyula abayimbi baganyula bafudde kubanga tubaganyulamu nnyo nga bafudde. This is Inside Out. Alright, kale kwandiza okyali ku mukulu gwaffe gwa SML News UG nga bulijjo ngitongera n'emboozi zaffe webale kutugoberera webale kutwagala webale kulikinga kusharinga kusubscribinga ate namwe abawandiikira ddala bakomentinga ebintu ebibeera mu comment section tubyetaagira ddala kyala basaba butavuma nnyo bantu mpola mpola oli bwe batokkanyiza naye eyo Solomon tetukkanyiza ku nsonga eyo wano olimbyemu wano okoze ensobi naye okuvuma ebigamba nti bibavuma oluusi bavuma ki sirina kyempuliriza oli anvume oli ampemule buli omu akole kyayagala kyawulira nga kiri mutima gwe sendaba nga biba binene nakugamba nti ebimu be batuvuma ebimu mbirina ebimu nalimbira byeko kati gwe bakuvuma ne bakulangira obunalwanda ne bakulangira oli kalundi kati waliwo yakulangira mbu wagamba abantu mukombe simanyi nnyuma wa musenga kati gwe wakomba dda ebintu ng'ebyo bwe bamanyi kubanga banaku kati kankubuulire muntu kyayinza okukubira maama w'essimu n'amuga nti alo mami nafunye omulimu wa Jenosale maama we n'amukolimira. Muntu kyayinza okukubira maama w'essimu mawulire wano n'amuga nti maama bampadde omulimu okubukedde bamwe n'amukolimira. Muntu kyayinza okukuba essimu n'agamba mami nafunye omulimu ku State House bampa miliyoni bweziti maama we n'aga atodda mu famire yange. Kati lwaki ate ffe babituvumira? Kati lwaki ate babituvumira? Na bo bye banoonya ate bye tuli omanyi abanoonya Jenosale emyaka n'emyaka nti bamulaba. Gomanyi hamu abamunoonya nga bamu na baminisita ne bamubulwa ne Yasini muganda we ne bamubulwa kate fene tumufuna ne batuvuma baba banaku. Omanyi omuganda aga nti obukyawe bukira eddogo omukyala wawaya kukyawa n'oleeta ennyama enkapa era waloosera emirambo gy'oleese bw'oleeta ensava nti yatuddukanya eyo competition ebeera mu bakazi. Omukazi bw'alaba mukazi munne ng'alina ebbeere eddende banne gundi alina ebibeere bw'aba nettutu siraani bbeere kyeyitaba ku myaka 3 kugamba muntu n'obula kyakola ki kyayagala ebyamabeera ate obitegeero kyatali mukazi. Nakugamba nti politician abeera all rounder. Are you a politician? By what standard? Politician, I'm a politician. Oh, by what standard? I'm a presidential underway. Ebyaba byonna bya government mbimanyi. Presidential underway. Siri advisor kuba ekiriko abantu baki. I know all the secrets. We don't have that office. We create. Presidential underway. I'm a presidential underway. Ebiri mwena byonna mbimanyi ebiri mu State House byonna mbimanyi ekiddako nkimanyi wala bwe nkugamba ekigambo ino okuwuliriza kubanga mbanze ensensinze ti mukoona waliwo denja. Kati muhavumye Sale yabayimiriza buli omu amanyi mwe ba TikTok aba blog anti era Buganda yavumye Sale Buganda kipolitiki bwawanika bendera bani abasanyuka si Uganda kati waffe wa Uganda kyena nnyonnyodde mu ssaga ya Jenosale ogoba abayimbi eggulu lifestyle y'abantu baawano mu Central abantu bajja kugamba mu Dr. Tiali against Buganda kyokka be nnina okusomesa kuba be bange nze soogera ku busiraamu kuba siri musiraamu bamanyi banyiiga mangu naate omusiraamu owaddala sookubogerako era bw'akikola tebamunyiigira bamanyi waabwe. Kati nange ndi wammwe lifestyle nakinnyonnyodde bulungi era ntera okukinnyonnyola. Bayibuli ega nti obulamu mwe muli omusaayi kyokka omusaayi ogwo gubaamu ekigambo kye bayita style ne tufuna ekigambo kye bayita lifestyle the way you behave from the woozuukukira ne woddambuliri. The interval between woozuukukira ne woddambuliri ekitegeeza nti omuntu waasula obulamu bwe buliri bwe olaba mwami muyanga bw'ozibiriza bw'oti bwe ntuuka eddiiro lyo n'ekisenge kyo gwe ky'omanyi ffe tutamanyi kinnyonnyola obulamu bwo bwonna. Yes
era buli muntu andaba azibirize bwati omuntu afubutuka mbuliri nga tayaze buliri is a fool. Omuntu azuuka mbuliri n'abudduka omuntu eyebaka mu ntebe mbyakowe nnyo najja n'atuula bwati anajja n'alatekako bukedde n'alaba akazannyo n'agira kusaawa emu manja n'ajja kati ate yerevo y'abantu baki naddala ba artist geno be yagobye eggulu. Lifestyle ebintu ebiri mu musaayi gwo byotasobola kwejjamu nti bw'oteekaawo emmese ejja kunoonya gyegenda erumeerume ekikuba kiri mu musaayi gwayo. Kati ba artist bawana abasinga bava mu central. Mbabuulira baganda bange ba artist bwe tutakyusa lifestyle yaffe nayo tunaakola ssente emyaka gyonna tugenda kusigala mu kifo nga tetunnabuuza kubagobayo kati sokerebuze baatuukayo batya. How did the all artists get to believe Sali Musale ye Alpha ye Omega nti bwe mwateeka okugenda buli alina ekizibu ateeka okitwala? How did we get omuganda aga nti embwa egenda gye bakola ki gye bagyagala. Geno Sale yeereetereza abantu nga naffe bwetuli. Bw'obanga olimu amagezi era ng'otegeerekeka osobola okuganyula omuntu akwereeterezaamu kuba ne bwaba Trump yafunye abamuyambako mu kalulu. Tekyegaaniko oli ayinza okwemuza lwaki mugendeeyo bayambako. Omuntu agamba ekyafuna emitwalo aga era ye gamumala. Tamanyi nti ate ffe emitwalo 5 gayiwa mu mmotoka n'osigala ng'akalimi kaseetusa obulimi 2 bwokka. Kati yo zamutwala Saudi miliyoni 1 gwe ze weetaaga mu operation mu wiiki z'osaasaanyiza abantu just operation zikulya kunywa. Kati kitegeeza nti bwe tuba turisinga mu ranks ne baba MP ne baba bayina babawaayo olaba ne babaka ba parliament ffe tubawa ne bawa iPad ne mubawa emmotoka ne bawa n'ebirala kubanga financial implications ezijja ng'omuntu ayimukambulamu nnyingi. Geno Sale Hamu n'abalala ne bagenda nga beeretereza ba artist okubayambako era abeeyambisizza ensimbi obulungi beebale bakulaakulanye naye waliyo abantu bo nga babayita bakigenyaagenya ngaawo tebalivaawo nga tebasobola kuseetuka kuva mu kifo kimu kweyongerayo. So Sale mubadde mu musaba ki? Sale okuva mu lockdown kubanga ebintu byeggula abantu bojje bagendayo okuva mu myaka egyedda n'okukyaka kwakyo kwatandika lockdown. Abantu ng'ebizibu bye batta lutwazuula nti omuntu lockdown yaggala nga talina wadde akawunti eriko 10 naye ng'abadde artist omuyimbi wabula bw'akola 1 2 bw'akola wali 4 bw'akola ng'azirya kuba amanyi n'ekyasho gyeziri ne baggala lockdown. That's why that's the first time we saw the influx coming over a swarm of artists going to Gulu. Era ne babawa ssente era ne balya. Kati kyenkugambye nti batamanya nti covid yawedde anti wulira abantu obuzibu buli bwe buti abaganda balina ebirungi byabwe bingi naye bwe tugamba abaganda tutegeeza muganda yekka naawe Mr. Muyango oli muganda olw'okuba nti kati wayambala embeera z'abaki obeera wano mu mbeera eyo lifestyle yaffe bw'ogigeraganya ne bannaffe abava mu bitundu ebirala yanjawulo. Ekyokulabirako Alex Muhangi Pabulo Kansiime sibeeri mu first districts bateekaawo osimbawo Amooti osimbewo Kapale osimbewo ne Lilipazo n'Ozambe ne Mudula n'ali enisikini ogattekanyo okasuula awo ani gwoyinza okwogera naye bw'oteekawo Muhangi Alex n'ayimirira awo talina lunaku lwe yabuuka lwe kuba Muhangi yatandika comedy n'abantu be bamu abaana abaffe wano wabula bo olw'okuba buli kaseera bali ku kipakasi kubanga ekisinga otukuba wano tuli waka home ground abamu bazaaliddwa Kawempe abamu bazaaliddwa Masaka wali naye omuntu yava ekabaala okujja okukola aba ku kipakasi sente atereka kati owaamuno n'abanga ali waka n'abanga ali relax mwana wa munju tayinza kubula kyakulya shawa wano kati nojjo olaba ng'obulamu bwaffe bulimu obutasoma ba artist ba wano tebasomye. Muhangi yasoma ddala nno Saluva gundi ani ono Pablo yasoma Kansiime yasoma era beegombesa. Mariachi yasomawa Kapale yasomawa Alien Skin yasomawa Full Figure yasomawa Bajjo teyakaddayo kati saasira omuntu
tulina industry evaamu sente empitirivu bwezito naye nga abantu baba bali ku levo y'ozambe liri puzzle bali ku levo ya fiki gaza levo ya mudula levo ya radio ne wizo kulwana kukuba abantu kutambula nabijja Muhanji atambula bwogu whenever you see Alex Muhanji ogu whenever you see Pablo ogu ninga those guys baba ne sente kubanga Pablo bamuyita nakwata omulimu gwa milioni 6 nayita aba comedian nga basatu n'aba 5 ne bakola nasigalawo bwati nga boss babrandi gerinya lawo ne balyongerako value wano artist ayingire bbaala nanywerawo nalwana ne ba customer ate ne bampangisa wakolewo wiiki ejja ne bamuwa emitwalo 4 n'aganywerawo value neyongera okukola ki nenga yesekidde lifestyle y'abantu kosa abaana aboolwebeeya ba artist balina obulamu kati Sale bwamuwa milioni 3 tugeza mukabidde ekizibu ng'omuntu n'amuwa kati waliwo abuuza Sale zaagaba azijja wabwa nnyoko simple yes I must lwaki obuuza omugagga jjajja sente bwe tozirina sirika nawe olimbo yagadde kuvira muzi kubanga era kyemanendo okuza nti zaagaba azijjawa wanyoko bw'oba toyina keep quiet omuntu ayingira mu Bulawalodi n'agula akaleega n'ennika milioni ezi oli n'ayita ku Nakivubo Bbulu n'aga nti ako 1,500 n'atwala bonna bambadde buleega naye levo yaki katombuza hamu jjajja ssente ombuza Sale jjajja ssente tombuza lwaki omuntu manyi abantu bayomba ku social media lwaki Nyalonda Nyakaitema bamuzisaka budget y'okuziga bilioni 3 tewali mugagati nze nga Dr. Tinga afanga ogira nti mulinye taxi muze kwepakira ku nziika I'm a high ranking man Benz Mercedes bantu babaza jangu n'ensonga okunziika sikulya mukyere Sale bwakwatayo milioni 3 n'aziwa omuntu ng'akyali naawo ng'asooka asasulako landiroodi milioni 6 abadde abanjibwa emyezi nga 8 ayinayo bamama b'obwano twano tulinga otumese basindikiddeemu emu kitundu ku ssomero bamubanja kati ate ayina ebbanja ly'emmotoka ng'asooka asasulako ebbanja lyaki ng'asasulayo milioni nga 5 eyavudde eggulu ne mwana bamuwadde milioni 3 we tutuukira leero tamadde 10 twavaako lumu eggulu twatukomawo ne bannange emmotoka oli n'akuba essimu gwe tubadde naye mulidde nga tatatuuka na Kampala amumazeewo ng'olwasuubira agenda kutambula ati balina emmotoka be bapangisizza naye ye bagenda basaasanya buli katundu batuuka bagula emyenge gy'ebbeeyi balya n'atuuka mu so lifestyle Sale mu kuwa abantu bano ssente nga bw'ogamba bw'abawa ababuuzaako bye bakola nti owange njagala kuwa milioni 3 naye okola ki kyamanyi nti bw'anaamuwa leero enkya tajja kudda kino kinaaba kimubeezaawo anti gavumenti ogiraba gavumenti erina omuze ogusiriwaza abantu mu mbeera bwetyo nti n'Amerika ebikola okulyetinga entalo zeenaafandinga olwo oba yeeyongera amaanyi gaayo mu bantu abo ekyokulabirako omusajja wa Ukraine anona bilioni era Trump yali kyemulugunyaako nti Ukraine esobola otutuula ne Russia ne bakola ki okusinga omusajja lwajje ne waffe Zelensky n'agenda ne 40 billion afandinga olutalo talina makulu mu mbeera eyo Jeno Sala bakimanyi nti oyo azinonye oyo ebizibu byalina ne wiiki ejjajja kuba wano so mu mbeera abatakuwadde kiringa omugagga bw'anaakola mu famire n'akuŋŋaanya n'akola olumbe ne mwabya n'afumba emmere n'entere ng'abalogeddeko mwena n'ababbako omukisa ne mutandika okuwunaawuna muti because ba artist baffe kati obuzibu ogenda kwetegereza omuntu asomye alina talenti yokka ate ssente zituukira ku ye manager ye financial advisor yalina ebizibu yatasomye yalabye ffemu obukulu n'osanga ng'omuntu oyo akoze ensobi empitirivu ennyo kyokka ng'emyaka gitambula n'atuuka n'ekiseera naggwa kubanga kankubuulire emyaka 15 mu maaso ojja kuba toli ku TV ate naawe wali omuntu olina be walabanga ku UTV oba ku UBC nga kweba tebakyaliko omuntu asanga Drake Seke bajuze enkukonjero kati olabye nti omuntu yayimba mikono wagulu yali wa maanyi okokofinga ayimira ku kigundo oba ku nkuuka ensi yonna neejula okufa obufi kati olwaliro wali enskin twagenda mu lockdown waliwo ogundi John Black
tugenda okukoma mu lockdown bani known ng'abaana bazze kati ogenda okutunuulira artist ebiwayi bibiri mulimu abaasoma nga baalagadi be bategeera abataasoma kyokka baalagadi tobanenya kasita bawulira nti gavumenti erinayo enteekateeka nga bagiddukira be batambula mu maofiisi bwe mwaga nti muligestalinga ekintu walayi Mr. Muyanga abantu tebaagala kuligestalinga tebaagala kusoma obasindikira empapula you send papers omuntu atazitunula namu ayagala eki sente ezazze alyoka akaayane bagati bane mufuneyo ka refresher course ka wiiki emu tuyite UCC tuyite ne gundi babasomese kakale kaba batwale ekyankwanzi ebyo by'NRM tebabigendamu kati wagadiye nga akola ki byonna nga abigenda mu n'empapula nga aligestalinga sente bwe zijja ne kibakuba ku mutwe esajja kibbi you see kati omanyiza sente zenkyalya wano nze nasoma ate nsobola kubendinga watu nenfuuka green wadde waliwo naba green bwendi nga kyenjagala onkola nti nkimanyi kati abataasoma bangi opportunity weeri people abantu tebaagala kusoma tebaagala kintu kibakaluubiriza beba artist baffe naye nga mu kuyimba mulungi kyokka okubeera omuyimbi omulungi tekiyimirizaawo obulamu bw'okuba nti bugasa omanyi lwaki mwanyinaffe Judith Babiri ebintu byamutabukako nnyo she was good at singing only marriage neefa because I might not be good in marriage neekola ki neemufaako bambi laba wayingira ebyobufuzi n'obwaffalabo obw'ekirokole because ffe bwe tulokka tumanya bya mwoyo byokka oyina okuyingira ng'oli hole mafia ku parliament awo kuba abayaaye bali awo ne balema kuwumiza twagenda ofundikira ng'ali weeru waki kati nze lwaki mbeera wano mpolampola ne seereegana ku bye sisobola kuyiga nembeja ebintu ebyenjawulo nze ndi hole mafia nakugamba olwo ekyetaagisa okukuliisa nnyoko ekyetaagisa okukulaga akabiina olwo ekyetaagisa okukuga nti Yesu yeebazibwe byonna nsobola bikola nze omuntu owo amwe hole mafia siwunyikamu ninga katuli katooyi yes can you do it eya primary ne bonna basome ogimanyiri abaana olunaana kati mumbeereyo Mr. Muyanga abantu baffe nga liri pazo katonda gwajjukidde n'akola hit omulundi okuba liri pazo azuukidde nga bwe yagamba yakuba hit 217 na mukama n'amuyamba nazi era ojja kumusanga ng'ensobi ziyakola luli zazzeemu leero alien skin nga bw'omulengera bw'ati oyina ekyamakulu ky'omulaba mu myaka nga 2 mu maaso nti alibeera nga ogaba mukama Silver Kyagulanyi n'atugasa bw'ayagala okuddayo okwetereza kizibu weyongerako kubanga n'abandi muwamudde basirika naawe lawyer a copyright specialist abantu tukyuka twayingira emirimu gino nze nagera ne Simon ku BBS Simon wakawalaata mukyawo oyo tomwogerako kandama akasajja tombuuliraga atokya omukozi w'abeera oba akyayebeera tombulira kasajja twagala kabaka kasajja akaka omuntu akola emmengo oba tomwagala oba twagala katikkiro si Simon omwaka kasajja Simon Palat Semo yakola ki nakakyawa nnyo okuva ku makya paka olw'eggulo okukyawa abakozi b'abeene ako si kaabeene ebirimu kino twagenda okuyingira ntuli ba comedian naye munda omwo mulimu emusaala abantu abateeka ebintu kumpe obadde ku TV ebbanga okola ki mulimu kamera mulimu editing mulimu graphics mulimu ebintu ebyenjawulo nojja nga obulendinga Alex Muhangi yali comedian emia comedian bano nga bali mu kuzunga bali mu kukawukana comedy 5 manya abantu basigadde wano Alex naddayo mu studio n'abo abasajja ba Steve Jean aba b'amaanyi n'ayiga okukola obulango n'ayiga okuvoicinga Alex ojja sanga akwata emirimu gy'e Rwanda ng'akwata emirimu gy'ano egya radio egy'oluzungu Alex asobola voicingira radio zeeyo Nyakitara Lutooro Lunyoro Lunyankole Lukiga producing ennyimba amanyi kamera waaka obwo obulango bwe yabwekolera Douglas Lwanga amanyi graphics amanyi kamera presenter kyetugamba naye omuntu nga omwana muto ayingidde ozambe mukama akuyambye okubyika hiti buli kiro okwasa emitwalo ngaaga ojja musanga n'embuto nga 6 ate nga kuliko n'ezitalizize kubanga abantu abajja abangi abo mwe muba abakusiba embuto ne weetekako ebizibu ng'oli mwana muto ze emboozi z'owulira Babudumulasi banyumya nti singa baategeera bamanyi leero tebandivudde mu kuyimba ng'oba olya kuba kati Babudumulasi batandika butandisi kukola ssente waluka Ghana yakunyumiza ebizibu baakola ki ne baayitamu olw'okuyingira endongo nga bakibogwe ng'omulimu kale bamanyi nti okukwata microphone n'oyimba ekimansa nnaku kimala kumbe ebintu bingi by'olina okuyiga omulimu ogufunemu kati Kenzo ye amategeera sisomye
ne Kenzo okuva edda smart wire ayambala bulungi yeetega abantu ab'ebbeeyi. Kenzo talina mukazi gwe akwanye nga wa layisi era bwe yazula ntasomye n'afuna Lwema baana b'ebuddo basibanya buddo ludda baana ba bbeeyi luyazizaawo Nyamutolo minisita family zitegeerekeka n'alekawo bannakiganda abaawano basire Queen. Bw'aba Kenzo yabuuse disitulikiti ekinaana n'ano n'Omunyongo n'alekawo abaana baffe wano kikulaga nti embeera z'abaana baffe mu Kampala zirowooza kulya nkoko na KFC. N'ano n'omuntu from nowhere buli omu gw'atamanyi n'amuleeta ku bawala abamwetoolodde ne baalaba buli lunaku. Kati abayimbi Kenzo bamunyooma kuba Munyarwanda. Olwo lunyoomerezo tetujja kwambuka eyo teyasoma alina ekiwalaata Munyarwanda oyo. Bamunyooma. Kumbe ye alina buli kintu. Lwaki bamuyita Munyarwanda? Waliwo Omuganda omulungi bw'atyo? Olaba afaanana Bajjo? Olaba alinga Ssuuna Beeni? Eddie Kenzo abantu Salebe yamusindikidde anaabasobola. Tebajja kgenda nayo. Kenzo ali organized nnyo. Tosobola kunywera njaga wali Kenzo. Tosobola kujja ntonaabye. Eyo kabisa kabirigo b'abayimbi. Nalaba ku Muhanji awo. Muhanji taleka okuteekawo wristband nga sebo nga muka naffe toliyitawo. Sebo mmeraawo artist najja n'abantu wana. Tali ku poster najja n'abantu wana. Nga bakole fujjo banywe enjaga n'abaleka ne bayingira. Ate kasaba bayingiza nga bakubira bannaabwe. Nga bajja n'ekibinja ekyabala abayaga 10 sho nejjula abantu ku bwereere. Naye ng'oyo artist yeebuuza nti ono sho gye yakoze kufunamu oba kibbiitu. Kati amannya gaffe erinnya lya Mwami Muyanga bw'atalivunjisaamu ssente n'alisigala mu kulige yamisa kwana bakazi na kunywa na kweraga oyo agenda kwavuwala. Ye lifestyle ebeera ano bantu baffe abaawano nti bo bwe baba bazaalibwa Luweero ojja genda okulaba ng'obulamu buli mu kweraga ate abalala obasange nga batereezezza obulamu bwabwe they are good abagenze nga bakyusakyusa. Mwe baartist wanaani gwe muwulira ayinza obbatuuza kubanga ebigambo bino byonna by'oyogera nsuubira nti waliwo ateekwa ng'atula n'abayimbi n'abibayita mu kye tuyita orientation. Ate bakkiriza sitaani oba asobola okutuuza abayimbi ali omu walumba ettanda nga bafudde. Ate abo baba naaganyulwa. Baganyulwa abayimbi baganyulwa bafudde kubanga tubaganyulwamu nnyo nga bafudde. Radio kati bamupulaizinga nnyo ng'akoze atya. Basudde yaliwo nga tewali amulaba mu makulu kati bwe yafa lwagase nnyo nga takola atya. Kati omuyimbi okugasa nga afudde. Yes, anti nkubuulira. Omuyimbi okugasa nga afudde. So tugenda kukola atya kubanga Sale yabadde mukwano gwammwe ennyo. Tannabagoba naye. Kibadde ekiddukiro ky'aboono. Tannabagoba naye akowamu nnaku 2 naye abayita. Kubanga abeetaaga. Ajja bayita. Ne fulufiga mwana we. Wakola buli family baamu ekyana bwe kityo. Naye nga kyana kya Wakasebo toyinza kumanyira fulufiga awo waali Sebeera. Akyali presidential advisor ne Biliva Beat agiina everywhere. Era bwakuyimiriramu osiraana. Naye kiddayo ng'omuntu. Oyinza otya okwongera ku bulamu nga Bebe Cool kyakoze? How can you level up in your life nga gundi kyakoze? Kyagulanyi. Omanyi kati Kyagulanyi tumuwalanga mwana wanti kati ye Kyagulanyi Munyarwanda. The woman who is cooking food at your home shapes your life more. Aina akakyala akasheshe kagwa mu lubu lwa Mama Janet, mu lubu lwa Winnie Byanyima, mu lubu lwa Nanse Kachungira, mu lubu lwa Flavia Tumusiime, mu lubu lwa Kansime, mu lubu lwa Kajina, kagwa mu lubu lwa Miriam Matembe. Abakazi abali composed kagwa mu lubu lwa omukyala Inguli Tulinawe, kagwa mu lubu lwa omukyala ani ono gundi Winnie Kiza. Very composed ladies. Kamiliyoni kyamulema. Industry yammwe ekigiremesezza okubeera organized ku ssente zonna zeefuna ku bugagga bwonna bweyingiza ebeere nga abagirimu bagiganyulwamu bagaggawala ne babaako n'obugagga obw'ensibo. Era saagala bagaggawale. Kateebereza Fiki Gaza n'agaggawala nga waliwo corporate because when a corporate comes even fools are going to get money. Bwentyo bwe natondebwa
awulire ate susiwe mudde timpe mudde omuntu nedda copyright ekoleeta mu mawanga agaakulaakulana anti siri mu kubuulira njiri I'm not preaching a gospel. We are politicians. Obadde politician ate bagamba gwo ogenda okuddyamu amakadde agambigere. You are good. Oli muntu w'amaanyi ebusoga. In fact mulina busoga ina ba politician ab'amaanyi okuva edda kuba basoga nsaadu mama kadaga waliwo paka bulaliwo wamweyo yali ayitawo n'agende waffe twalina abasoga nsaadu webeddeko nabudde naye wembaale naye tulina omukulu kiveidinda yaliwo waffe nono omwana ono si mwana musajja mukulu naye katumite mwana mbyobufuzi musajja mulungi olaba asobose emiyaga gyakyagulanyi gyonna ani mwana bijirwa nze njagala bijirwa bigira kyagulanyi akudde bigirwa mirundi ngeegi kati bigirwa omwagalako bigirwa survivor omanyi abasajja abakwana bakazi baffe tebatandika ku olwo abaana y'emyaka nga 6 nga message azinyiga sente bwazigaana lw'omunyiiza gyasula kati bigirwa akuuma awo waali kubanga maama kadaga ali mu kawungeezi yabufuzi nammwe mukuume we muli abantu balaba era abantu bategeera ebino nabijja kuyita ebyabakyagulanyi ebyenkuuka mulaba atisse essanja tudde ebyobufuzi ebitegeerekeka mbadde nkugamba copyright ekola etya nti wembanga nkoze comedy nenkwata ka video buli akalaba nina sente zenfuna ku YouTube ku Facebook ku luddawa n'oyo akatunda mu kibanda nkafunako naye okola wano ekintu n'oyita ku TV nga balaga comedy wo tolina kyomufunamu kati olw'okuba nti abazungu abaleeta ebyo sisitimu yaabwe ne boba tewasoma abazungu tebakulimba nti bali bulungi sisitimu ye bateeka mu line ne babanga ente semba buleeyo olezi bakibata deeping bagoba ente nga zirina olugo ne ziyita awantu wamu bwe zigwa nga bataddewo amazzi nga galimu eddagala nga buli nte weeyina okuyita abazungu kye baakola obulamu bwabwe oyina by'otabuuka kati wane ewaffe nga artista wa musolo nga bamuwadde akantu ke bwadde ewaka n'alya n'anywa n'akwana n'akola effujjo n'alwana n'abantu emisango bamusasuddeko sho tayimbye takoze eki n'abeera mu vulugu oyo bwe bityo olw'obutasoma kati copyright bwesanga omuntu ng'ozambe mwana tannaza na myaka 18 nejjo ogenda ebweru yagendako Guardian naye kati afuna emitwalo gye ngaaga buli kiro kuba bamubuukinga ku busho obw'enjawulo waliwo no bisode tikyo mumanyi biso waliwo bisode tikyo munjagala kuba mukowasana sagala kuba naye se wakati bamubuukinga n'okumulanga bamulanga kati ng'oyo ku mateeka ga copyright gaba gajja mugaggawaza kati muwulire ozambe ng'agyafuna ssente tugeze n'agenda okukebera ku MTN call tuning emwa milioni zenga 10 omwezi ku shafuna YouTube emwa milioni nga 2 wana babi bana bamwa milioni nga 4 olwo gavumenti ekyaliwo gavumenti ekyaliwo kitegeeza Kenzo n'ayita mu State House naye n'awuddisiza abali awo kati bana abayita mu parliament baani iridamani Kyagulanyi n'agenda abirinnya ku lumbe lwa Katolo bwamba obusungu ne bubaluma Kyagulanyi awo kyovola banaaba muli okumpi bamukaaba bwalaba ng'ogenda kufuna akasente ng'akakuba copyright tesobola kujja minimum wage tesobola kujja mu Uganda kubanga emirimu tegiri streamlined minimum wage tugeze nti awusigala asookerwako afuna emitwalo 3 kisoboka naye awusigalo bajja kuteekawo emyaka kwatandikira ekyokubiri obuyigirize ekyokusatu sente zijja kuba zeeyongedde ng'okufuna awusigale wakati so nga togenda ebusoga n'ojjayo akaana kannandutu myaka 10 ne kakulerera abaana mateeka tekakkiriza yabaira under age kane ekirala singa baleta copyright baba abagikaanira abagwagwa abagikaanira ennyo tebamanyi nti ate bajjamu nnyo lwaki ebajjamu nti copyright okujja bajja kugamba oligestalinga omulimu gwokola erinnya la Dr. Tioli gazetting gazeti esobola okutwala okulifula trademark kizo okutwala ku milioni ngeegi tewali artist agala kwewoba ku URSB tebabyagala era okasobola omuntu by'okusoma n'okusayini nga tabyagala kitegeeza ojja tandika okutambula mu mateeka ga gavumenti nga woyibira oluyimba olimu okukuba gavumenti okola otya kuba yeregestalinga kali kitegeeza omulimu bwe gubeera streamlined bwe guti
gujja goba abantu bangi ng'aba boda bo balaba bakola effujjo ku mulembe gwa Museveni. Gavumenti bw'erikyuka neega nti etereeza omulimu gwa boda nga bwe gwandibadde, abawagira Bobi Wine abo ne bagobera bakuula seta tebalidda, kuba gavumenti egabugambye jangu babakebere nga tojja ggaana, bakebere nga wanywa ku njaga n'omwenge bagasookodde wali. Olina kiyigiriza tewasoma dda wali, olina emyaka 45 dda wali, ogenda okulaba nga boda abantu emitwalo ng'egi. Naye Museveni abalese bakuula setaadi tebanaaba oba kuvuga n'anyiza eminyira naye Museveni tebamwagala. Naye mu nsi endala tosobola kukuula setaadi, wa boda akuyimirirako n'akugamba ogenda sigenda lengera obugulu n'adduka ng'avumye ng'akuvumye. Kati gwanyiza okuvuma obusoga kati nga lwaki oba totuula nti oba yazze kukola ate gweweefula ate lwanda ekyo kikola balina stage linnya biboda kati gwovuga emmotoka omanyi olunaku ababoda bootaakiriza okufa, owa boda ave n'asala bwati ate n'akuvuma. Naye ng'omutaasizza okufa ayina abaana aweesa abaana b'abandi ayingidde oluguudo omulundi gumu omutaasizza okufa n'emmotoka y'olusi bagikubye emabega n'akuvuma embweno. ate tawagira Museveni agala akyuke, tamanyi nti ebyo kamera zimulaba n'ebirala, talina pamiti, talina waasula, talina mateeka, talina stage, talina ki. Kati ne aba boda in fact abayimbi baffe betulina abasinga ng'oggyeko Bebe Cool, Kenzo, Bobi Wine, ng'oggyeko Cindy, ng'oggyeko kati Rwema, abantu abali Swangizi, abala balinga ba boda tebanaaba. Kyekisooka obbagoba abayimbi waliwo abeera nakawuka eyo babajjajja baamugaana simanyi abayimbi tebanaaba ebintu ebyebbeebi ebintu bwebito anti kugambye bwe buzibu. Industry yaffe ekyalina ebintu bingi byeyina okukola naye ng'ate ayimbye oluyimba olulungi naye gwa lifestyle eva ku ggwanga lyo. Ebbanga Salimu Sale lyababaddeko ng'atereza industry kiki kyasinze okukola kubanga abaluddeko ye kye yali abala kituukirira. Ng'okyalabawo ennyimba ng'ezo abasudde ezaali zibuulirira abantu. Kati Museveni kankulage Museveni yaani Museveni talina ddembe lye yaleeta. Okyo omusajja yakyogera waffe Kyanda ataasoma naye yakyogera ndi muto nti Museveni taleetanga ddembe wabula ye asirikira ekibiina ekirungi ye n'abeerawo alinga mukulu waffe fena mukulu waffe Sozi gwe tusinga okwagala bwe twabeeranga abato mulwana abatunuulidde oba mukola ki talina kyakola talina gwogera talina gwataasa. Sozi tayogera ye Museveni abba afera possible okwata emmundu lwokakasa nti abiraba byokola. And if you think Museveni is not serious kwata emmundu nga Besigye yadde agala okukola bajja kunywa walaayi. Ebya Besigye tebalimba. Lwomushana yakugamba nti Kenya a diplomatic country eyinza okwenyigira mu politics ow'ekisiru okuwaayo omuntu. Ekyo musango munene nnyo mu nsi yonna. Kye kyasibye baagasibwe ne baakayihula kwata abantu bazaawa. Eggwanga eddamba liyinza okwenyigira mu politics ow'ekisiru. Mbadde ensaaga nga bamaze kumma mpaako sijja kuwa mbadde ensaaga mbadde njagala ndabe Besigye byaganye buganyi ne bamubastinga ne kugwe olaba waliwo abanyiga ennyo bwe bakwata baseggirinya amwoza byakusaaga kumbe buli ayunya mu musango owange ngadde ebbali audio zaavaawo ezo ebyo tubite basobola bipanga n'ebigambo mwabiwulira ng'akola ki yennyini ng'abyogera naye ng'ekyo kivuddeko. Kenya eyinza okukwata omuntu lwomushana ekyabuuza nti gw'osuubira Kenya eyinza okukwata omuntu n'emuwaayo because as international laws Kenya teyategedde nga balona Besigye ate kisoboka ogwo nagwo musango. Kenya anti gw'oli weefuddisi nze nkumanyi nga banona Besigye nze nkumanyi oli weefuddisi yabitegedde tubyogerera wano. Kati kyekimu owagira Besigye mwami Muyanga na byonna byakola obiwagira ebiriwo byakola kale byonna owagira oli mabega wa Besigye muwagira ku byonna byakola ku magezi ge ku ngeri gyayagalamu ensi ye n'entambula. Kati bw'onaazuula nti siwagira ekyo eky'emmundu kyo si kyewagira. Kati tomuwagira olwo kuba ye alina pulaani B okuva edda. Omanyi Besigye lwaki wadda pulaani B ebadde emmundu. Omanyi ze Besigye gwe mpagira nze namulondako 2016 kuba Besigye kyasinga ku Kyagulanyi nti alina feesi embi ekakasa kyanaayogera babaata
naye Kyagulanyi alina buno obusennyonyi alina waliwo n'omusoga amufumbiro era yennyini najjaawo eriiso limyuse n'abuzaabuza. Those are ice cream politicians. Ne Bobby Besigye, first of all, face eyo balina bagiyita mu dictionary. There is a vocabulary face eyo ekakasa omuntu nti Besigye alina kyazzaako ne waba talina kyazzaako. Because mu politics face ekola amanyi wa Kibaki yalwa Kenya yalina face embi. Nga bwawa mu politics era Muhoozi ayina okugenda bamupaintinge kuno banga mu sirikala wa Muhoozi handsome man. Muhoozi ona wooli oyina face ogenda ne bakuba ne bamwe enkovu kuganga bw'oyimirira awo n'oyogera omuntu akola ki kyekikubye ennuupu nti Ssenyonyi bw'avaayo alinga mukazi alinga alina make-up ye leader of opposition. Twagala ba politician abalina ebiisa ebibi abalina face ezagubaaguba. Politician n'okuba n'ekiwalaata kati bwami yanga n'ofuuka enja leader of opposition anengera Nandala Mafaabi ali ati musajja gola nti is an African politician yabwa ayogera ekintu okola ki naye oleete Ssenyonyi oleete gundi Rubongoya. Those are beautiful politicians, they are beautiful men. Mu politics Besigye kyasinga nti byonna byatusuubiza bikoze. Tsunami twamulabako, Kota Pini twagirabako 26, plan byagigezzaako eganye buki bamwe agigezezzaako ebyo gwani yaganje ye plan B ani yaganje ye plan ba muli bamaanyi mu ujje makino manyi mwekalakasa mu lukwago yakedde wali bannange tugenda kumujja ti abate ba politician bannange ba politician yabeera mu lodge nasaka akatambika obuseegu bonna abaliraanye balowooza ti yali mu kikola kumbe biri babiri codinga musajja abadde mulinga atabukidde munne kumbe ataddeko uufa biri coded esaawa 3 kumbe alina ku ssimu ye. Nzisa Simon Muyanga byonna ebyogeddwa kuwa bimpadde atani andeese tubi ebyaluwa lwaki tosensula booleeta lwaki toleeta baprofesa abalamu bawulire eggwanga ate nawangu wayogera ebyawulire. This is Inside